mulina akantu ke mutegenderezangako bukya mubeerawo. Wuliriza wano. Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. 34 years z'otugamba wali ovaawa okujja wano era wali obeerawa. Naki ekyakuleeta? Eri ewaffe bino eby'emizimu tebikyaliyo. Ewamwe wa emizimu tegikyaliyo. Ewamwe wa otugamba oli muna Uganda. Ndoza muwulira obulimba bwa Museveni. Bulijjo tubagamba Museveni Munyarwanda nga mwe muwakana. Kuba waffe wano mu Uganda ebyobuwangwa n'ennono bye tukyaliko. Ebyokusinza emizimu ewamwe tebikyaliyo. Ewamwe wa mpula n'okuswala. Era swalira ddala. Kuba walimba eggwanga nti oli munansi ekitali kituufu. Eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu. Si bya butaliimu mwebiri. Kuba because walimba abantu nti oli muna Uganda ekitali kituufu. Omuliro okumagwaki? Sinakumako omuliro gwe Mzee Museveni mpuliriza bulungi. Bwe mba ndina ekyomugaso ekyokwogera nkozesa olulimi lwange nkitegeeza Bannayuganda. Era mbategeeza n'olulimi lwange nti Museveni si muna Uganda. Nze yadonkanga naye nkutegeeza sirina gye ndaga kiboko ze ziddako kuba. Togenda kukuba muntu yenna. Akakabondo ke naalemu tugenda kakuba. Togenda kukuba muntu yenna. Tujja bakuba ate no tubagobe. Unewulira ku lwaki? Obya Bannayuganda eggwanga lyonna olibbye enguudo zonna nfu abaana banupu obasiba abamu bakuba amasasi nawe tujja kukuba tukugobe. Okunewerera. Tukwewerera era tujja kugoba ne mugwanga oveemu oddeyo n'akaveera ke wajja nako. Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Gende. Kakati nno bingi byogenda okuwulira olunaku olwaliro era ng'obiraba wabula mu byogenda okuwulira n'okulaba kakati bwina amaze okubeera ng'afuluma essaawa yonna mbu Mwami Museveni bandi muwamba baani abagenda omuwamba mu bagenda omuwamba kuliko n'eggwanga erya Amerika amawanga agatwetoolodde ogenda kuwulira ebigambo bannange ebintu birwawo naye finally bimala ne bituukirira kakati nno abadde bajja nga basamwasamwa n'ebigambo nti President Kyagulanyi musajja mukopi tagaba tayamba bwe kyakola kikolera mu kamera kakati njagala osokolabe kantu kano katono nnyo tukomewo. Mr. President, omwana oyo gw'osoose okukwata mu ngalo ssebo ye mwana gwe watolera ssente ezamutwala e Germany okumulongoosa. Omwana wa kakanda oyo gwe watwala e Germany ne bamulongoosa ssebo. Kakati nno njagala okulamusaako omukwano gwange wenna atambula n'omukutu gwaffe gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kakati wano wetwolekedde wazito ddala nkugambye mu ntandikwa nti waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma amawulire gano nga ga munda mwenna mujjukira ennyonyi eya Amerika emaze mu bwengula bwa Uganda ennaku eziwerako wabula ng'ennyonyi eno tennajja waliwo baaluuni ezasooka okujja zite spy balloons kati balloons zino nga zikola bukessi zikola bwambega wabula zeewuubira nnyo wali entebe naddala ku State House ne Nakasero kati wuliriza bwina amaze okufuluma nga bwino n'alaga nti waliwo amawanga gano ga Africa era amawanga gano ageegattiddwako eggwanga erya Amerika era nga enkola yonna entambula ya Mwami Museveni n'ensula na buli kimu bibimu kubadde bigenda mu maaso n'okubeera nga bitunuulirwa kati bwina amaze okubeera ng'afuluma ng'alaga okusinziira ku kyabadde kigenda mu maaso ennyonyi eyo emaze ebbanga mu bwengula bwa Uganda ng'eketta ki ekyo kibuuzo baaluuni zimaze ebbanga mu bwengula bwa Uganda naddala wali entebe waggulu wa State House nga zinoonya ki ziva mu ggwanga lya Amerika kati raba abasajja bagambye Mwami Museveni tagenda kuddamu kutambulira mu konvoyi eya wansi ku ttaka kasitaba ng'olugendo lwagenda okutambula telusukka miliyoni 15 baasi kati awo tubaagala olugendo nga lusukka kilometers 15 sorry olugendo lwonna lusukka kilometers 15 Mwami Museveni agambye tagenda kuddamu kutambulira ku mmotoka agenda kukozesanga nnyonyi kitegeeza kakati obunkenke bweyongedde wabula amawanga gano mbu agali mu lukwe oluzuuliddwa kyannaku mulimu n'eggwanga erituliraanye ennyo era eribadde likolagana ennyo ne Uganda lyerya Tanzania Tanzania mbu kweri kakati kuno kuliko eggwanga mbu erya Benin owulira ebigambo nno kuliko eggwanga mbu erya Guinea kakati waliwo n'erisiti y'amawanga amalala agali wano mu Africa ageesomye nga gagamba nti go gajja kuwaayo kye galina naye ekyebuuzibwa lwaki gawaayo kye galina geegatte ku ggwanga erya Amerika okujjako Mwami Museveni kakati nno bino byonna ng'obiwulira ng'ogenda mu maaso n'obitegeera twabagamba nti buli kintu ekibeera n'entandikwa kibeera n'enkomerero kakati ye ssaawa
amawulire gano bwe gabanga matuufu kubanga ye ennyonyi kituufu ebaddewo eri okumala ebbanga mu bwengula ne baaluuni zibadde okumala ebbanga mu bwengula byonna nga bya ggwanga lya Amerika ekyebuuzibwa bibadde bikola ki mu bwengula bwa Uganda okumala eri ebbanga nga tebirina lukusa era lwaki byajja mu kasirise ne bidduka mu kasirise kaakati sooka olira akatambi kano nga video efomo z'okubeera nga ojuwa ekigalo era ompyosa abuskwabinga ku mukutu gwaffe gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi era ennamba nga bw'ogiraba ku screen yeyo mulongo waswa amala ebizibu bya buli kkala tusimbudde mukutu oguyitibwa The Defense Post ulipotinga kugamba nti waliwo ennyonyi it is alleged nti waliwo ennyonyi ya America spy plane spy kigambo kitegeeza kubega plane kitegeeza nyonyi spy plane kitegeeza nti ennyonyi ebega eyagenze maaso n'okuba nti yabuliikinze the Ugandan and DRC airspace ennyonyi eyagenze maaso n'okulabwako mu bwengula nga obwengula bwa Uganda ne Congo naye nga yakkiriziddwa kubeerayo nti omwezi ogwo guwedde byaliwo bino nga 14, 15 naye nga 26 era bakulaga nti yali Challenger 6 aircraft eyagenda maaso n'okuba nti ebuukira mu bitundu eby'ekasese n'ebuundi bujo kw'ossa ne Beni munda mu ggwanga erya Congo eno ng'eriko namba N9 191 emabega era nti ekozesebwa ennyonyi eno ekozesebwa ba US Department of Defense era omulimu gwayo surveillance uketa era kigamu okuba nti ennyonyi eno eri best e Djibouti jjukira nti e Djibouti awo America erinawo base y'amagye nti ennyonyi eno eva Djibouti kati yalabiddwako mu bwengula bw'eggwanga Uganda ne Congo gye buvuddeko awo tugenda okutuuka ku Baruuni naye nkujjukiza bino byabaddewo sabbiiti ewedde kakati okusinzira ku nsonda ezesika zigamba nti Abamerika defense ataki waabwe wofisi yaabwe y'omu Kampala bagamba nti baafuna permission okubuusa ennyonyi eno era nti yali alina ebintu bye batwalira e Congo kyokka okweraliikira bwe kwava ennyonyi eno teyalandinga ng'egenze Congo nga bwe yali kuba bwesimbula wano egamba nti ffe tugenze Congo bwe yatuuka mu bitundu eby'ekasese neetandika okwetooloola ne yeetooloola bagiraba nga yeetooloola eri mu bitundu ebyebundi bujjo yeetooloola negenda e Congo ne yeetooloola ng'ateegwa agamba nti ennyonyi twakkiriza ng'ennyonyi tegwa bwe yeetooloola kasese bwe yeetooloola bundi bujjo bwe yeetooloola Congo nnyonyi y'Abamerika kyokka nti ab'e Congo bonga n'okumanya tebamanyi Uganda ye yategeera ba air controllers aba Uganda air traffic controllers be bategeeza nti ekyali kigenda maaso baali tebakitegeera ekyali kigenda maaso baali tebakitegeera ennyonyi eri mu bbanga bwe yeetooloola bwekola ki era nti omukulembeze w'eggwanga baamutegeeza Chief of Military Staff bonna ne babeera aweya era authorization yaliwo okusooka ennyonyi eno okutambula ne bagijjawo ne bagamba nedda esooka eveewo bakula ki mu bbanga batugambye bagenda Congo kati ate tubalaba ennyonyi eri mu kwetooloola yakikola enfunda 3 kati ebyo byabaddewo sabbiiti ewedde naye waliwo na gano gawulire ogategeere mawulire agaliwo gategeezeza nti ng'oggyeko ennyonyi eyo ate waliwo ekiringa ekirala ekirabiddwako mu Uganda waliwo ekirala ekirabika nga kirabiddwako mu ggwanga lino mu nnaku nga 3 eziyise nti wabaddewo Baruuni ate nga nti ebadde Baruuni eno ebadde erabwako ebadde mu bwengula eyo ng'eri kumpi ne State House ensonda ziraga nti wabaddewo presence of the surveillance balloon
era egenze maaso n'okuba nti ereeseewo ki akasattiro. Kati getulina galaga nti baluuni eno eyinza okubeera nga part of ongoing intelligence operations. Ani atubega newankubadde nga bakungu munda mu ggwanga lya America, they have not yet confirmed or denied the reports nti bayinza okuba baagala kutubega oba nga batubega. The sighting of the balloon has raised suspicions about the country's international relations. Twagala kumanya zaaki nyonyi zaaki bunkenke kirabika bulabika okuleka nti bweyongeddemuko byasoose bya nyonyi kati bakulaga nti waliwo ne balloon eyinza okuba nga yalabiddwako. Era kigamu okuba nti eggwanga Uganda sirimativu ne bye bigenda maaso, era nti omukulembeze eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni ensonga zikutte kannabwala okulaba ki ekigenda maaso, kubanga nti ekiriwo alabira ddala nga infringement on Uganda's airspace tokkirizibwa kutukanga, tokkirizibwa kukanga ggwanga. Baluuni zaaki ennyonyi zaaki okola ki? Wano waliwo Ssaabalwanyi kati bwakkuba oleeta obunyonyi wano kati bwakkuba eggwanga likulembera Ssaabalwanyi omala galeeta bunyonyi bwakawanula kati bwakakuba n'akateeka ku ttaka. Kale nno nga begenda maaso n'okulabika nti atuliza bitambula. Incident eno naddala esembyayo eya baluuni nti eyongedde ebibuuzo ebinene ddala mu ngeri surveillance technology ono gy'agenze maaso n'okulabika nti akulamu naddala mu international politics, era n'engeri gye kiyinza okugenda maaso n'okulabika nti kikosa Uganda mu diplomatic standings zaayo. Jjukira nti omwaka guli oguyise twalinga wano era ku inside story ne tukutegeeza nti eggwanga eritiibwa erya America baalisindikiranga baluuni nga ziva munda mu ggwanga erya China nga bwazeewakana, naye Abamerika nga tebali comfortable yadde omulundi ogumu n'akatono. Nti nga tebali comfortable olwa baluuni zino, era Abamerika baaleeta ennyonyi eyo yali ya F-22 Raptor ne bagenda bajje bwatula nga tebeeteekere. Oteeka baluuni waggulu wanzaali wansi siba na mirembe erimu ki okitegedde. Kakati Uganda nti eyinza okusiikinga clarification okuva mu America. Abamerika babuulire eggwanga lino nti byetulaba byammwe kiki. Ennyonyi eno mwatugamba nti egenda Congo ate teyatuuka Congo eri mu bwengula kiki. Naye nga wabaddewo speculations nnene nnyo ezibadde zigenda maaso n'okulabika kandi zitambula mu political and public circles. Bantu nga buli omu ayogera kike. Gavumenti ebadde tennaba kuvaayo nnyo oba oli agenda maaso n'okulabika nti erambulula, kubanga ensonga ziyinza okuba nga za security nga tezeetaaga nnyo kwogerebwako, naye nga nti abakulu tebali comfortable yadde omulundi ogumu n'akatono. Baluuni yakubiri ate nga n'ennyonyi kumpi mu bbanga lya sabbiiti y'emu. Incident bbiri nti zireese omukulembeze eggwanga oba zimulese nga tali comfortable, ate nga nti tezibeera kumpi na wala, kumpi n'awaka. Kyokka era bijjidde mu kaseera kennyini ng'eggwanga Uganda gavumenti yakavaayo neetegeeza nti Dr. Kizza Besigye yalina enteekateeka okugenda maaso n'okulabika nti oba oli awawunzika gavumenti, era ne mu butambi obw'amaloboozi obwagenda maaso n'okubeera shared naddala ku mikutu emikwanira wala, aba PFF bagende maaso n'okuba nti baweewakana. Obutambi buno bwawulirwa nga Besigye asaba ebyokulwanyisa omwali ne drones nti zali ateekateeka oba oli okukozesa okukuba ennyonyi y'omukulembeze eggwanga okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okulabika nti gavaayo. Kale nno saidi awo nawo birungi si birungi, waliwo okutya olwokko okweraliikirira kwekyo kiyinza okuba nga kigenda maaso n'ekiruubirirwa ekya baluuni zino n'ennyonyi ezigenze maaso n'okulabika nti obulawo zirabiddwako akaseera kano kennyini ng'ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. We naataddeko PAL FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Kaakati nno ebiseera ebisinga omuntu okula mu buyinza obw'eggwanga lyonna atuuka ekiseera nga ne bwe banswera nga yeeyiseewo emukanga. Kaakati nno yessaawa ne bikubigenda maaso ebirabiddwako
mu mawanga ag'enjawulo naddala amawanga ago agabaddeko abakulembeze abeeremezezzaako kumala akaseera kaakati ngenda gye baagenda omusajja ono yagiraba kaakati nkugambye nti baaluuni enkessi jjukira waliwo amawulire agalaga nti mwami Kyagulanyi bwe yali mu ggwanga erya Kolombi eryeri wansi mu Kiri mu kibuga Santiago mbu yafissaawo akadde mbu n'agenda mu ggwanga erya Amerika n'asinkana pulezidenti kati yakalondebwa Joe Biden. Wabula nga amawulire gano tegaakakasibwa era ne pulezidenti wadde yakomyewo teyabyogeddeko. Kakati mu ngeri y'emu ennyonyi y'eggwanga erya Amerika okubeera ng'esinze wali ku air base ku base American base wali mu ggwanga erya Djibouti n'ebeera ng'ejja okutigomya Uganda ng'esaalimbira mu bwengula nga tefunye lukusa. Jjukira nti ennyonyi eno enkessi ekuba butereevu nnyo ebifaananyi n'ebisindika ku satellite abasajja b'eggwanga erya Amerika ne basipiikinga sigino ne baba nga kye baagala okubeera nga bamanya bakitegeera butereevu nnyo. Kaakati olwo kossa ne baaluuni ziri ze nkunyonnyodde mu ntandikwa ezajja ne zibeera nga nazo ziketta wabula tebamanyi lwaki baaluuni zino zajja naye ng'ekyamadudda okubeera nga kikakasibwa baaluuni zino za ggwanga lya Amerika n'ennyonyi ya ggwanga lya Amerika wabula nga Amerika tenaba kuvayo kakasa ku nsonga eno yadde okujeegaana. Jjukira nti abazungu bagamba nti silence means consent nti akasirise konna kategeeza kukkiriza. Kaakati nno bino ng'omaze okubeera ng'obiteeka ku bbali era ng'obitegedde nti mwami Museveni ali mu katu kakati gamubuguma nga bwe nkunyonyidde n'amawanga amalala amawulire agafulumye gandibanga gaagala kubeera nga geegattira wamu ekintu kiyuuguume nga bakidumula ku ttaka. Kyokka ng'ate Abanyarwanda bwina akakasiddwa nti Abanyarwanda bonna abaipanga okubeera bannayuganda tebabangako bannayuganda. Wuliriza, Abanyarwanda bonna abalanze okwakolamu obukundi oba obubondo okwetuuma bannayuganda okangakanga bannayuganda nti bwe mugaana okutuwa ettaka lyaffe, bwe mugaana okutuwa paasipooti, bwe mugaana okutuwa endagamuntu, bwe mugaana okututongoza tugenda kubakolako ekyobulabe, tugenda kubayeekera, tugenda kufuuka M23 mutulabe, tuddemu tubasale, tuddemu tubatte, tuddemu tubatugumbule nga bwe tuzze nga tukola emabega mwenna mukimanyi nti emitima gy'abasajja Abanyarwanda mitima gya butujju. Mujjukira mwenna ekyali e Rwanda mu 94 abasajja baagula amajambiya, abasajja baakwata embazzi, abasajja baakwata ebyambe ne beetemaatema era ogenda okakananga bangi bafudde era emirambo mingi gyagobako ne mu ggwanga Uganda wano nga giyitira ku mazzi. Kyokka mu ngeri y'emu mwami Museveni bwe yali alwana olutalo olwaleeta Uganda okubeera nga mwami Museveni akwata entebe mwalimu n'Abannarwanda, mwalimu Meja General Paul Kagame, mwalimu abasajja ng'omugenzi Fred Rwejema n'Abannarwanda abalala nga boolaba omwogezi w'amagye abo bonna bakulayije n'abalala oba oliawo abaali ab'amagye. Era nga kigambwa nti olutalo luno olwatuusa abasajja bano mu buyinza baatugumbula bannayuganda abataka wansi wa 50 okusingira ddala ng'abantu bano baali bajjajjaffe bakitaffe baafa mu bitundu bya Great Luweero eyo baafa nnyo battibwa. Naye nga nkugambye nti olutalo luno lwalimu Abanyarwanda. Kakati ekyebuuzibwa baani abattanga abantu? Gavumenti eyalingako mu kwetaasa ku Banyarwanda ye yalinga etta abantu, oba mu kwetaasa ku bayeekera ye yalinga etta abantu, oba abayeekera be baatugumbulanga abantu bakyayise gavumenti? Nsoose n'enkuwa ekifaananyi ekyali e Rwanda mu 94 genocide. Abasajja bano nga beetugumbula okwetema obwetemi okuva ku epaka ku Z nga n'omukazi ali olubuto bamubaaga ne bamuggyamu omwana. Kakati be bamu be baalwana olutalo olwaleeta bamwami Museveni mu buyinza. Ani yatta bannayuganda emitwalo gikwata mu 50 okubeera nga abasajja bano batuula ku ntebe? Wulira akatambi kano, wulira ebigambo bino, njagala okawulire butereevu okuva gye katandikira paka gye kakoma ogenda kwewuunya ebigambo. Byababuulira amazima kati ebirala byonna byali byakwekwasa si bituufu. Museveni yagamba ne bwe yandibadde Amini ne bwe yandikoze obulungi, Obote ne bwe yandikoze obulungi baali bakubakuba. Kati bajjajjaffe ne bawaayo byonna ne bafandinga ne bamala ne babasitula ne babaleeta ne mu mutima gwa Buganda wakati ku lukiiko lwa Buganda. Ye tatya kukyogera naye ffe bwe tukyogera nga bagamba ffe tuli babi abakyogera nga kigambye nti Banyarwanda community in Uganda. Ekyo kimala bwe muba Banyarwanda community in Uganda kikumala okumanya nti yonnoti toli. Ensi zonna zirina communities ez'enjawulo. America etera okuyimirira eyo nga waliwo gundi nye mabegaawo bwe wabaddewo threats nga Museveni ayagala okukola obulumbaganyi. America neewoninga American community in Uganda. Mu distancing yourselves away from ensonga za Uganda waliyo obulumbaganyi because you're not temuli banna Uganda.
wabula mubeere nga muli in touch ne embassy in case of anything okubataasa. Kati buli lwovayo n'ogamba nti Banyarwanda community in Uganda kikumala okukakasa nti toli. Kikumala okukakasa nti toli munna Uganda. Kati nze mbuuza, mukkiriza muli Banyarwanda community in Uganda ewammwe waabaaki? Era mwasinzira ku kyokusala bakadde baffe emiliyoni namba ne mubasala ne mubamalawo, mulowooza naffe mugenda tusala? Daba ow'ekitiibwa wa Buganda omusajja yagamba ekiritta Mmengo kiriva Mmengo. Whether they are decision makers, you know the history of Uganda. This is not the first time Uganda declaring Banyarwanda stateless. On an Uganda. In 82, Obote regime attempted, and you know what happened. Yeah. We are very confident and determined to defend our existence in this country. Abanyanyazi mujjukira abanyanya, mujjukira kodi y'abanyanya gye nabagamba. Now Kayitana atubuulire what happened in 1982. Ekyo kyatujjukiza what happened. Kayitana mulaba emisango gye balina, y'ensonga lwaki bakola okulaba nga tebavaawo. Kiva mu kamwa ka Kayitana akulira Abanyarwanda mu Uganda, ne Buganda nemukkiriza akulira Abanyarwanda ku lukiiko lwa Buganda. Ebyo bye mulaba bye batta abakulu b'ebika ne babasikiza obwana obuto. Mujja kifuwa nga mukiza munda. Ebyo bye mulaba bye batta abasajja abakulu b'ebika ne basikiza akaana akato ka myaka 8-10 ne mutandika jaja wengwangwangwa jaja batta byafaayo, omwana bamwetolooza abatamanyi kubanga baddira Mayega owaabwe ne bamwetolooza abamanyi. Mayega yagambye nze ono omusajja yannyamba okunjigiriza ebya Buganda nabiyiga bukulu. Kati babattira abakulu b'ebika ne babateerako obwana obuto. Ekyo Abazungu nabagambye ebyo Museveni Abazungu be baabimuyigiriza. Batta Kabaka Mwanga ne bateekako Dawudi ky'ow'emyaka 4. Kakati nno ensi yaffe yandibange yolekedde akaseera akazibu oba akadde akazibu ddala okusinziira ku bigenda mu maaso n'ebyo bye tuzze nga tulaba ne bye tuzze nga tuwulira, oba oli awo tulaba sigino nga zino twongera okutya n'okweralikirira n'okuba n'ebibuuzo ebingi ennyo nti ki ekiddako nga ne peaceful transition oba okuwaayo obuyinza mu ggwanga Uganda kikyagaanye abasajja balemedde mu buyinza, wabula nga kye bakola ate kozesa bannayuganda bennyini naddala baba bali kudda oluvuganya gavumenti bennyini nga beerimbise mu kifaananyi ekyokubeera bannamateeka okukyusiriza oba okulongoosereza mu ssemateeka ow'eggwanga Uganda okuumira abasajja bano mu buyinza. Njagala nnyo okimanye nti ebintu mpuuga byaleeta byakuumira Mwami Museveni mu buyinza nga bw'ogenda okubeera ng'owulira akatambi kaffe akagenda okuddako mu vidiyo yaffe eddako bwina amaze okubeera ng'akakasibwa nti kino kyonna mpuuga kyalwanako yamala dda okutemebwa omusimbi omuyitirivu ennyo akikomyewo, era bino byonna byagamba nti nnongoosereza omusajja atemera Mwami Museveni kkubo okulaba ng'akozesa paaliyamenti okubeera nga yeremeza mu buyinza emyaka emirala egisoba mu 10, kubanga ennongoosereza eno egenda kubeeramu n'okuleeta ekkomo ku bisanja, era ebisanja biyinza okulowoozebwako okugibwa ku myaka 5 gifuuke emyaka 7, nga kino kitegeeza nti Mwami Museveni yandikomawo ng'ennongoosereza eno ekoleddwa n'abanga omuntu azza obupya, kubanga constitution oba ssemateeka bw'omukola atandikira we mukoledde tanonooza byemabega. Olaba musajja ono bw'akomya Mwami Museveni emyaka emirala 14, kubanga buli kisanja kirowoozebwa bayinza okukissa ku myaka nga 7. Olaba bw'atusibako omusajja ate nga twagala agende. Ffe kye twagala kiri kimu, lwaki takomyawo akawaayiro ak'ekkomo ku myaka nti omuntu aweza emyaka 8 takkirizibwa kwesimbawo, kuba
kubanga kanokko kaba katandikirawo okukola era omuntu alina emyaka 8 abatajja kuddamu kwesimbawo kati nga Museveni naye kano bakalesse mabega baleeta byakkomo ku bisanja basobole okubeera nga bamukomyawo kyannaku nnyo kansoke nkuwummuzeemu kubanga bw'owulya ebigambo nga bino n'otakkakanya mmeeme banje mmeeme yaffe nafu oyinza okufunamu n'obulwadde nze mu by'obugagga bye nnina nfumiitiriza ddoboozi lyange mpozi n'okumeekereza ko n'okumatirangamu ekyo kye nninawo zino mbuto by'otasakkirira ekya tutuuyana wano n'agazibu ku by'oku nsi omunafu alowooza kufa yajyayole kyenva nosonyiwa ennyo mu ebyo bye sirina ne ku bye nninawo nze osanga ndowooza kimu osanga n'abakyala najja yeemalamu olwa siringi n'amalirira yeeweeyo weera ensi gy'olaba eyakyangalanye awo meekiwanga munda wenga bezaaya ddala nabatanze obeera onoonya ki okuva kwasanya kufesereza konoolyo nga ddala gwe matiina obeera onoonya ki okuva kwasanya kufesereza konoolya nga lwafunye ne lwatafunye musa kimu obugagga buli luddawo bunywererera waliwo naawe ekyolaba ekisingerera naye weekulidde si kikyo ginoonyaako konga eyamatira era nakupaakupanya banange ebyokugwira nabisaana batu ebirungi biggwa byokya ensonga lwaki nkubidde akayimba ako osobole okubeera ng'owummulamu n'okukomyawo ebirowoozo kubanga okuva akatambi kaffe kano lwekatandise bye twogedde bibadde bizito era ng'olina okusooka okubeera nga owummulamu oba oli awo omala okufuna ku lwendo lw'amazzi kaakati nno waliwo vaawo mpitewo ate abaluseewo omulala ng'abasajja bano aba CBS beefunyiridde mu ky'okuttattana n'okusaanyaawo erinnya erya loopu omupya oba leader of opposition amanyiddwa nga owekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssennyonyi kaakati bano njagala ojjukire nti bakkiririza nnyo Mathias Mpuuga oli gwe naggambyeko atembeeta ebintu bya mwami Museveni nga yeefudde owa opposition era oli gwe naggambako eyabba $5,000,000 ez'Abannayuganda nga yakatuuka mu ofiisi eya leader of opposition era oli gwe naggambako eyagobwa ekibiina kya NUP ku bwa commissioner era oli gwe nakugambako eyagoba ku bwa deputy president mu Buganda obwa National Unity Platform kaakati nno omusajja ono ampuliriza y'omu ku bakwatagana ne CBS kabaka ze radio era ne BBS bano be bagoba president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku mayengo gaabwe aga TV n'aga radio era be bagoba n'omubaka Lutamaguzi owa DP ayogerera ennyo ku bikwata ku Nuupu ne president ku radio yaabwe ne TV yaabwe kaakati nno njagala olira akasandali ate akaguddewo akapya abasajja bano mu butayagaliza effubitizi ekokoberezi n'omutima omubi ogwenge bagezaako okusiga enziro ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssennyonyi basobole okubeera nga bamukyayisa abantu ne mu byemizannyo abasajja bano bamunonoozezza ne bakomyawo n'ebya paaliyamenti eyatuulako ku region eyali eggulu wadde ng'ebyo byakomaawo baali basaze okubeera nga paaliyamenti bakitambuza kwetolola Uganda yonna nga bagenda ggulu wokka ne bakomaawo kakati zino zi diversion ze tusinga okubeera nga tukugamba nti zibaawo naye nga ffe tuzimanyi era nawe tukubuusa nti yo diversion kati njagala oli ebigambo bino aba CBS ekko enziro gye basiiga omusajja amanyiddwa nga loopu aliko okusobola okumukyaya abantu ate era nga bano be bamu be basala entoto okulaba mbu nga bateekawo akakiiko okubeera nga balonda bulonzi loopu naye ng'omuntu ali mu leader of opposition oba party esinzizza abaka abangi olwo nga bagijjako obuyinza bwayo oba okulonda leader of opposition ina byonna okuli NRM Nuupu FDC UPC Jema DP PPP n'abatalina bibiina naye nga bannabyamizannyo mu mpira ogw'ebigere okubaka volleyball emisinde n'ebirala nga batendekebwa mu bisaawo ebyenjawulo okwetegekera empaka zino ku mulundi guno oludda oluvuganya gavumenti mu parliament terunnavaamu kigambo kyonna eri ababaka nga bwe kyali ku ntula za parliament ez'okutambuzibwa ezaalagirwa nti ziziribwe nga ku luno tebannaba kubagaana kwetaba mizannyo gino newankubadde ng'ensimbi mpitirivu ezigenda okusaasanyizibwa mu mizannyo gino ensonda zibuulidde radio eno nti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi omu ku bagenda okwetaba mu mizannyo gino era nga ne tikiti ye yafulumye dda kwagenda okutambulira mu nnyonyi yadde nga abaka abalala bagenda kukozesa bbaasi okugenda e Kenya Richard Lumu omubaka wa paalamenti owa Mityana South mu NDP nga y'omu ku babaka abajeema luli ne beetaba mu ntula za paalamenti nga batandika n'olwali eggulu agambye nti ne ku mulundi guno era y'omu ku bagenda e Nairobi mizannyo gino kubanga mutendesi w'ogumu ku mizannyo egigenda okubaayo si nsonga oba banaaba bagaaniddwa oba nedda nga double standard eriwaawo eteereddwawo abantu boogera kino
ne baddamu ne boogera kiri nga byonna bw'obitunuulira ebikwatagana. N'olwekyo double standard ye yagenda kutukola bubi nnyo wano mu byobufuzi bya Uganda obutaba b'amazima. Naye nze ndi w'amazima era nga ku Lwokuna nkeera bukeezi ninye bbaasi ntandikeko. Richard Lumukizito yeewuunyizza nti abaazira entuula z'eggulu ate be basinga obungi kwabo abagenda okwetaba mizannyo egigenda okubeera e Kenya nga n'ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa mpitirivu nnyo bw'ogeraageranya n'ezaasaasanyizibwa mu lutuula lw'eggulu. Naye akiri ku parliamentary kalenda oba ogaana kyaki nakiri ekyali eky'okugenda eggulu n'awantu awalala era nakyo kyali ku parliamentary calendar. Esente ezo palamenti yeziyisa ffe tuziyisa. N'olwekyo nga tumaze okuziyisa ate n'ozireka oba ne bazikuwa n'otagenda oba okoze bubi nnyo oba onoonya sente z'omwe w'omusolo. Ekirungi nze kooki wa Tag of War kati nze nja kugenda kuba nze kooki wa Tag of War ate mmanyi ne bannange bangi bagenda kugenda kati neewuunya luli bagamba tebagenda kwonoona sente z'amwe wa musolo kati neewuunya oba kati tezigenda kwonooneka. Wabula ne ku mulundi guli yadde nga babaka bangi tebagenda mu lutuulo olwali eggulo olwa palamenti naye baasasulwa ensimbi era tekimanyibwanga obanga baamala ne bazi. Okay, eggulire eryo libadde eggwanvu. Wulira. CBS FM twabagamba waliwo olutalo oluliwo awo wali bamafiya bawulira baagala kwabya ssenyonyi. Okugenda mu emipiira gya East Africa egya Parliament waswanga mu Luutanso za kusabya okukalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba wewe nanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitakuwannaanya. Kesi ya Dr. Kizza Besigye eno erimu obuyeekera. Kitegeeza nti intergovernmental case. Kesi ya Dr. Kizza Besigye eyitibwa intergovernmental case. Naye ekibuuzo kiri kimu. Lwaki gavumenti ya Kenya yote ya taking action ku Martha Karua Dr. Kizza Besigye gwe yali azze okusisinkana. Omuntu yenna alina obusobozi obuteesa obuyeekera bw'ensi endala mu nsi yo abeera alina obusobozi obuyeekera ensi yo. Martha Karua yakyaza Dr. Kizza Besigye mu gavumenti ya Uganda yo kyeyita okuyeekera gavumenti yayo. Mbuuza lwaki gavumenti ya Kenya yote ya taking action ku Martha Karua either okumubuulirizaako oba gavumenti ya Uganda byeyogera bituufu oba okumukwatirawo okutabangula enkolagana y'amawanga. Kubanga omuntu ateesa n'abayeekera b'ensi endala mu nsi eno kitegeeza nti abeera atabangula enkolagana y'amawanga. Okutabangula enkolagana y'amawanga obwo nabwo bubeera buyeekera. Lwaki gavumenti ya Kenya yote taking action ku Martha Karua ng'ate Martha Karua bw'aba asobola okuteesa n'omuntu asobola okuyeekera gavumenti ey'ensi ye naye nga bateeseza mu nsi eno eyaabwe kitegeeza alina obusobozi naye obusuula gavumenti kubanga plans eziri mu kuteesebwako okusuula gavumenti yeeri ze plans ezimu ezisobola okukozesebwa okusuula gavumenti yeeno nga Paulo Kagame bwe yali omusaale mu kusuula gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ng'ali wansi w'obukulembeze bw'obuyeekero bwali bukulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni era olwamaliriza mission ye ne Rwejema ne bakwate ekkubo bagende n'ewaabwe bayeekere. Mbuuza ye Ruto kye kimugumiza okubanga omuntu asobola okusembeza abayeekera b'ensi endala mu nsi yo n'olowooza nti tasobola ate ye kuyeekera nsi yo. Watiifu ng'obuyeekero bwali buzze okukolebwa oba ebintu ebyali bizze okuteesebwako eby'obuyeekera byali tebigendereddwa oba nga tebiruubiriddwa kuyeekera gavumenti ya Uganda naye nga birina kuyeekera gavumenti ya Ruto teweerabira.
nti gavumenti ya Ruto mu kaseera kano eri mu kattu. Gavumenti engolo obugole yakabeera n'okwekalakasa okuli serious okutabeerangako kona mu Uganda emirundi egisoba mwena kuba twatandika ne maandamano yalimu enneekalakasa zaali nnya ne tugenda mu jenzi naye n'abamu enneekalakasa zaali nnya. Tewaliyo gavumenti yonna etawanyizibwa ng'eya Ruto erina abantu abagitawaanya naddala abavubuka esobola okuwulira nti omuntu yavudde mu nsi endala najja ateese n'ow'ensi eno ku byekiyeekera yo neeta taking action kubanga Martha Karua era abeera n'obusobozi obuyeekera gavumenti ye. Mu biteesebwa okuyeekera gavumenti ya Uganda bisobola era okuggyebwamu ekirowoozo ekiyeekera gavumenti ya Ruto. Mbuuza lwaki gavumenti ya Ruto yo teyapiikinze interest mu musango guno? Waliwo ajjogamba omanyi ki oba yapiikinga interest musango guno nga Martha Karua ali mu kutaayaya ate bamulesa afulume agende mu nsi endala ewali oli avunaanibwa okuyeekera gavumenti y'oli naye ng'asinziira mu nsi y'ono. Watifu nga Martha Karua agenze kusisinkana Museveni nga Museveni ne Besigye bayina akazannyo ke bali mu kuzannya Ruto tikyalumbuye ensanso okulaba taata. Watya nga waliwo akazannyo ke bali mu kuyeekera Ruto teweerabira nakugamba nti ne Ruto si musiru obutakimanya nti Museveni yayeekedde ensi zonna ez'okumuliraano era Museveni ye yakola order eyakuba gundi Desire Kabila essasi mu mutwe. Kakati omuntu alina likodi nga wakuba Desire Kabila essasi mu mutwe nze nkwesiga nti pisto zino ezayingidde mu nsi yange zabadde tezizze kutabangula nze. Lwaki gavumenti ya Kenya yo tetekinze action? Kyekigumizza gavumenti ya Kenya okubanga Martha Karua alya butaala n'atuuka n'okulekebwa okufuluma eggwanga ewatali kwekeka kwonna nti akyayinza okubeera ow'obulabe eri gavumenti ya Ruto. Teweerabira nkugambye nti n'okuteesa obuyeekera mu nsi endala oba mu nsi emu wadde nga okuteesa ku buyeekera mu nsi yo. Lwaki Ruto yasirise busirise? Lwaki Ruto ye talina kyanyigawo oba lwaki gavumenti ya Kenya tetekinze action? Kubanga this is intergovernmental case. Kese ezingiramu ensi ezi. Kese ezingiramu ensi bbiri eya Uganda n'eya Kenya. Kubanga obuyeekera obuvunaanu wa Uganda bwali buteesezebwako Kenya. Mbuuza lwaki Martha Karua ye si mukwate wano mu Kenya? Ayina okukwatibwa mu biti ebi. Tewaliyo gavumenti yonna ne bweriba yaddembe tanga si ya dikiteta ng'eya Ruto esobola okuleka Martha Karua okwandaala. Esobola okuleka ekikolwa kino kibeere kikolwa bukolwa era ekirabe bulabi. Esobola okuleka omuntu eyakyazizza abayeekera mu nsi emu ate okugenda mu nsi ewaava omuyeekera oli mbwagenda amuwolereze. Watifu nga Martha Karua, Dr. Besigye ne Museveni bali mu kazannyo ka kusuula Ruto. Lwaki ekyo Ruto takirowoozezzaako? Martha Karua n'amuleka ng'alya butaala. Martha Karua, Dr. Kizza Besigye bwe yali ajja wano ye muntu gwe yali azze okusisinkana oba ye muntu gwe yali azze okubeerawo ng'omugenyi ng'alonkinga akatabo ke. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kibanga gavumenti ya Uganda yalabanga Besigye okusisinkana Martha Karua bwali buyeekera erekeete ate Martha Karua okuyingira mu Uganda agenda awolereze Besigye era nekubirira nnyo n'okumuwa temporary permit agenda asobola okuwolereza Besigye. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Kakati nno ebiseera ebisinga akuddira mu luyimba bagamba ntaluwoomya. Nange sijja kuddamu kubeera nga njogera ebigambo by'omusajja ono nga bw'obuwulidde ku musajja ono Dr. Kano Kizza Besigye engeri gy'azze ng'asalamu olukwesikwesi n'afuuka omuntu ow'abantu kyokka ng'ate abantu bawagira byoya byansuwa. Ekyamazima ng'omutima omusajja ono gwalina gwakusiba mwami Museveni mu ntebe n'okubeera ng'ate alemesa parliament ng'alemesa opposition okubeera ng'ejja mwami Museveni mu buyinza. Kati bino byonna tuze tubiraga ensi
tuze tubiraga abantu, tuze tubiwulira bannayuganda, era bannayuganda bangi okutuuka ne kati we tuli baabuuka dda. Abasajja bano obubadi bwe bazannya ne bakozesa ensimbi yaffe ey'omuwoomusolo okubeera nga balemeza omusajja mu buyinza n'okudaivatinga abantu bina twabibuuka. Y'ensonga lwaki ffe twasalawo ne twewaayo ne tugamba tujja kwogera ng'okuva ku makya paka budde kuziba ebigambo nga bino naawe osobole okubeera ng'obitegeera ebiyamba ensi yo. Kakati nno tugenda kukwatagana mu wakaffe addako olunaku olwaleero ekawungeezi, naye nkugambye bwina amaze okuzuuka lwaki Mpuuga alemeddeko n'ekiteeka ekyokuzzaawo mwami Museveni okumala emyaka 10 oba emyaka 14 ogenda bitegeera okakase nti Mpuuga